teeka ku mumwa toyasama. Yes, good girl. Jessica. Yes, tetwetaaga kulaba lulimi ng'olusowoddeyo. Abantu abamu bakola olulimi n'aluteeka ku giraasi ate. Manyi kye tuba twewala? Baba bewala lipstick. No, it's okay. Okwata ka serviette n'oyisaako ng'omaze. Okay. Mommy, would you care for 2 pieces of chicken? No, please. No, thank you, madam. Soup? No, thank you. Njako soda ali wano wo. Just in case. Okay. Thank you. Kati tuyina abayina napkins. Tujjuke tumala ofuna emmere kasa napkin yo tetunataba weegenda. Kati wasabye etakizibwa nayo kagaziya. Eyerika. Wetulaze. Walakonda bakali bwe kati. Kati omwana yenna oba n'omuntu gw'otya oba nga gwenyini otya emmere ogyeyiira kiteeke wooli comfortable naye ate baginamu experience nga nina ka serviette naye nga ndi experienced mu kyengenda okukola ekyokulya. Make sure you sit straight. Awo emmere ejja kutuulamu bulungi. Kati ebintu byaffe tulina ebikola tetufunye supu ebiki waliwo obwambe so kye tulina omanya nti akambe always kabeera mu mukono ogw'amaanyi oba right hand. Naye waliwo abamu nga bo bambi left gyakozesa so oli waddemba okukyusa tobeera uncomfortable ku dining lwakuba abala bakozesa mukono gw'otakozesa. So oli waddemba okutandika okulya. Ekisookera ddala max njagala zibawa mujjukire bw'oba opoozinze akambe ne katunulanga bwe bubadde ng'opoozinze ng'oli oba onyumya. So emmere esookera ddala mugyorganizinze bulungi enyuma okulaba ku sowaani so max mufunye waliwo obusupu abudi wow ayina bwabuyiyeeko. Exactly. So emmere bwe mumala okusavinga mubikeeko so that tewola. Kati muli baddemu okutandika okulya ye emmere olwedde ku masowaani gammwe twewalenga nnyo okuyiwa ebintu ku birala. Ebintu tubigatte nga tubirya. Si kubigatta nga tubiteeka ku sowaani. Nti osobola ogamba nno akamonde njagala kulya akamonde n'akakulonde mbitwalire wamu it's okay. Akacere n'akatooke it's okay. Naye tobigatta. Bw'oba oli essowaani y'ebere then emmere bw'eba ya self service teekako emmere ekumala oleke gireka ku sowaani nga dish ziri awo. Baakutereddeawo nga bakulaga nti toolako ekikumala. Bwe bibeera nga biri mu bakuli nga temubimazeewo byangu byakutereka abala ne babitandikira okwo abamu babiteeka mu fridge osibako fridge cap foil oba akafilm noteeka mu fridge ne batandikirawo ogirya. So we are good to go. Njagala kulaba abaana bawala bwe bakozesa ze bayita equipment and instruments. Kati making sure fooko y'enyweza ky'osala. Kasa saagala okozesa kimu njagala obikozese byombi. Mommy, I thought I can cut. But today, release. Lesson yaffe ya byombi bikozesa. Teri ku releasinga. Bwe mba ndya wano akambe kange kati akambeko not for threat. Akambe kakolanga pusha nga bonogamba nti kayamba ne kagatta byonna wamu. Kasupu osobola okukatereeza kuli mufo ky'okukola ng'ogenda okoza kasupu osobola okukozesa akambe oba obukyere n'obusindika oba otucron. Nampulira essowaani ekubagana ennyo. Kambe kali fine. So osobola okusala yeri mpazi kyakoze asaze bungi mulundi gumu naye ate osobola osala nga kosala togenda liisa bwotyo fooko liini okola bwoti noteeka n'omukono teri kuwumuza mukono kano njagala emikono gyo gibeere bwe giba giwumudde ku mmeeza bibatu bino bye biwumudde. Yes, kino tekigenda wummulako. It is dinner time. Tubaaniriza mu gye tuli baddiya naye eyatuyise etali mu kulya olw'ensonga mother ino tetusobola kulya nga bwe twogera kati nenjagala nsooke njogere ndyoke ndye. Kati ng'emmere bw'eri mu process nga mulya njagala tudde ku nnyama eyo mufafaagane nayo.
eyafunye ekiwawaati kekaseera etime ekase ofafaagana n'ekiwawaatiro kyo. Njagala kulaba nga musala ennyama eyo ndabe awo bwe mugenda okujja ennyama ku gundi. So in case njagala So okwongerako ennyama oli waddembe ogimuvinga n'akambe n'oteeka fork awanakwanguyira okusalako ekifi. Mu ngeri yaffe tukwata bukwasa ekifi ne tukuteekawa taleka kalubyemu naye lwakuba kali grilled. So wano wemba njagala okwongerako ka ketchup. Oli waddembe kakwata okayuwali ku side then otandika okukakozaamu. Then ennyama eno making sure tusala bupiisa obugenda mu kamwa. Tuli baana bawala oba baana babuwala. What were you saying? Saba ka ketchup. Good. Owekiwawaatiro Mukama Katonda akubeere. An experience. Kasa bw'oba owummuza ebintu ebyo njagala nga buli kimu kiri ku sayidi yaayo. Good. Abatulaba ku salt okwogera leero kugenda bakutono Practical. because we cannot be speaking as we are eating. Sheetuuse weenyumira nga baagivaamu njagala babuuzaako Shamim. Aida. Rema Janaati. Remi. Naye muli baddembe okukyala tubaaniriza. Nogamba nze njagala session eddako. Nze mbadde mbuuza bwe mba nga omukono gwange ogwa left okukwata fork sobola gukozesa nga I'm used to right hand. Bwe Nga mala sala bw'ogamba bw'omala osobola osobola okukyusa lwakuba olwali twagadde kumanyiira tubimanyiire nti bimanyiire byombi ng'obikozesa nga tobiggyeewo. anti kati obuzibu abamu ayinza okukasuka ekifi by mistake. Kitegeeza olidde oyogera ennyama bw'oba ogenda kunyumya nalwokumira bw'oba ogenda kunyumya mujjukire gundi zaffe tuba tupozinze zitunula nga gye tuli fox naye nga bwe ziri Bye tukwata bye bitunule no nga bwe biri nga buli omu bwe kiri nga bw'obadde olya bw'obiwummuzaako n'onyumya tonyumya kati olaba kasa Your threat. oyagala kufumita abantu era oba olinaako bw'ati naga kati olaba liini tuli we twakomye si kirungi si kyampisa wummuza ebikola munyumye